Okubala essuula 14. Awo ekibiina kyonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne baaliira. Abantu ne bakaaba amaziga ekiro ekyo. Abaana ba Isirayiri bonna ne beemulugunyiza Musa ne Alooni, ekibiina kyonna ne bagamba nti singa twafiira mu nsi y'e Misiri oba singa twafiira mu ddungu muno, era Mukama atuleetera ki mu nsi muno okugwa n'ekitala? Bakazi baffe n'abaana baffe abato baliba munyago. Si kye kisinga obulungi gye tuli okuddayo mu Misiri? Ne bagambagana nti tweteekerewo omugabe tuddeyo mu Misiri. Awo Musa ne Alooni ne bavuunama amaaso gaabwe mu maaso g'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri. Yoswa mutabani wa Nuuni olw'omukaaga ne Kalebu mutabani wa Yefune abaali ku muwendo gw'abo abaaketta ensi ne baayuza engoye zaabwe ne babuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi nnungi nnyo. Mukama obanga atusanyukira, kale alituyingiza mu nsi omwo n'agituwa, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Kyokka temujeemera Mukama so temutya bantu ba mu nsi, kubanga kyakulya gye tuli. Ekisiikirize kyabwe kiyigiddwa waggulu ku bo, era Mukama ali wamu naffe, temubatya. Naye ekibiina kyonna ne balagira okubakuba amayinja. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira mu weema y'okusinkanirangamu eri abaana ba Isirayiri bonna. 11. Mukama n'agamba Musa nti abantu bano balituusaawa okunnyooma era balituusaawa obutanzikiriza olw'obubonero bwonna bwe nakolera mu bo. N'abakuba ne kawumpuli ne mbaggyako obusika bwabwe ne nkuggyamu eggwanga eribasinga bo obunene n'amaanyi. 13. Musa n'agamba Mukama nti kale Abamisiri balikiwulira, kubanga wajja abantu bano mu bo n'amaanyi go n'obalinyisa ne bakibuulira abatuula mu nsi muno. Baawulira nga ggwe Mukama oli wakati mu bantu bano, kubanga ggwe Mukama olabika amaaso n'amaaso, n'ekiro ekyo kiyimirira ku bo n'obakulembera mu mpagi ey'ekiro emisana ne mu mpagi ey'omuliro ekiro. Kale bw'onotta abantu bano ng'omuntu omu, kale amawanga agawulira ettutumu lyo balyogera nti kubanga Mukama yayinza kuyinza bantu bano mu nsi gye yabalayirira, kyeyava abattira mu ddungu. Kale kaakano nkwegayiridde obuyinza bwa Mukama bubeere bungi nga bwe wayogera nti Mukama alwawo okusunguwala era ow'okusaasira okungi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya, era atali muggyako musango n'akatono aguliko, awalana obutali butuukirivu bwa bajjajja baabwe ku baana ku mirembe gy'okusatu n'egyokuna. Nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bano ng'okusaasira kwo bwe kuli okungi, era nga bwe wasonyiwanga abantu bano okuva mu Misiri na guno gujwa. 12. Mukama n'agamba nti nsonyiwe ng'ekigambo kyo bwe kibadde, naye mazima ddala nga bwe ndi omulamu era ng'ensi zonna bwe zirijjula ekitiibwa kya Mukama. Kubanga abasajja abo bonna abaalaba ekitiibwa kyange n'obubonero bwange bwe nakolera mu Misiri ne mu ddungu, naye ne bankema emirundi gino 10, ne batawulira ddoboozi lyange, mazima tebaliraba nsi gye nalayira bajjajjaabwe, so tewaliba ku abo abanyooma n'omu aligiraba. Naye omuddu wange Kalebu, kubanga ye alina omwoyo mulala mu ye, era ye angoberera ddala, oyo ndimuleeta mu nsi gye yagendamu, n'ezzadde lye lirigirya. Kale Omwamereki n'Omukanani batuula omwo, batuula mu kiwonvu enkya mu kyuke.
mwegendere mu ddungu mu kkubo ery'ennyanja emyufu. 26 Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, ndituusaawa okugumiikiriza ekibiina kino ekibi abanneemulugunyiza? Mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri banneemulugunyiza. Bagambe nti, nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama, mazima nga bwe mwogedde mu matu gange, bwe ntyo bwe nnaabakolanga. Emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno, n'abo bonna ababaliddwa ku mmwe ng'omuwendo gwammwe gwonna bwe gwali, abaali baakamaze emyaka 2 n'okukirawo, abanneemulugunyiza. Mazima temulituuka mu nsi gye nayimusiriza omukono gwange okubatuuza omwo, wabula Kalebu mutabani wa Yefune ne Yoswa mutabani wa Nuuni, naye abaana bammwe abato be mugambye okuba omunyago, abo ndibayingiza, n'abo balimanya ensi gye mugaanye. Naye mmwe emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno, n'abaana bammwe banaabanga batambuze mu ddungu okumala emyaka 4, era banaabangako obwenzi bwammwe okutuusa emirambo gyammwe lwe girizikirira mu ddungu. 34 ng'omuwendo gw'ennaku bwe zaali ze mwateekeramu ensi, ze nnaku 4, buli nnaku mwaka, bwe munaabangako bwe mutyo obutali butuukirivu bwammwe, y'emyaka 4, era munaamanyanga bwe nnaababuulira. Nze Mukama njogedde, mazima ndikola kino kibiina kino kyonna ekibi abankuŋŋaaniddeko. Mu ddungu muno mwe balizikirira era mwe balifiira. N'abantu Musa be yatuma okuketta ensi, abaakomawo ne bamwemulugunyiza ekibiina kyonna nga baleeta ebigambo ebibi ku nsi. Abantu abo abaaleeta ebigambo ebibi eby'ensi ne bafa kawumpuli mu maaso ga Mukama. Naye Yoswa mutabani wa Nuuni ne Kalebu mutabani wa Yefune ne basigalawo nga balamu ku bantu abo abaagenda okuketta ensi. 39 Awo Musa n'awulira abaana ba Isirayiri bonna ebigambo ebyo. Abantu ne bawuubaala nnyo, ne bagolokoka enkya ku makya, ne beegendera ku ntikko y'olusozi nga boogera nti, laba, tuutuno era tunaayambuka mu kifo Mukama kye yasuubiza, kubanga twayonoona. Musa n'agamba nti, kaakano musobezza ki ekiragiro kya Mukama? Kubanga tekiibe na mukisa. Temwambuka kubanga Mukama tali mu mmwe, muleme okukubirwa ddala mu maaso g'abalabe bammwe, kubanga eyo Omwamereki n'Omukanani bali mu maaso gammwe, era munaagwa n'ekitala, kubanga mwadda ennyuma obutagoberera Mukama. Mukama kyanaava alema kubeera nammwe. Naye ne beeyinula okulinnya ku ntikko y'olusozi, naye essanduuko y'endagaano ya Mukama ne Musa tebaava mu lusiisira. Awo Omwamereki n'aserengeta, n'Omukanani eyatuula ku lusozi okwo, ne babakuba ne babaseera ddala okutuusa e Koluma.